Like, I even saw my friend MC Katz going off the set. He should not even be on the show anymore. Nandi kati nze sijja kusobola kutunda my body parts to get money. Okunuma ku gasha alimbye ensi eno nnyo. Kale bamuyita MC Katz ng'ayambalira Shira Gashumba okumugamba nti kyekiseera awumule. MC Katz oyo kuva ddala mu myaka ya WBS okuva ddala eri mu 2005 abadde ali ku TV. Tuli mu 2025 gye myaka 2 kakati njagala osoko like Shira Gashumba ayina byayogedde byensaba owuliremu naddala gwe ng'olina omwana omuwala naddala gwe oyina muganda oba oyina omuntu gw'ofaako oba gwe ayagala okumanya information evira ddala mu Kampala ddala ku bulamu bw'ekiro. MC Katz azzeemu ebigambo ebimu. Shira Gashumba abaddewo ebigambo nti yeetunda bizze byogerwa mu bantu ab'enjawulo bulya ne bagamba nti omwana ono agenda ku Miami Beach ddala aba agenze kola business ki. Omwana n'agenda Zanzibar, okay Zanzibar wano kumpi, but n'agenda tugeze mu America n'amalayo mwezi aba ali ku business ki. Sijja kusobola kutunda my body parts to get money. Okunuma ku gasha alimbye ensi eno nnyo. Mazima. Alimbye abaana ate abaana bamutunulira nnyo bano bajenzi bano bakabojja Rara St. Lawrence abo. Yes. So they're expecting that life is going to move like that. Olaba twalina wano abantu abalina sente ba bad black. Yeah. Ng'abaana n'akulaga sente zange nazijja wano. Bazari ne tumanya mbu yakwatagana ne Ssemwanga. Ba Judith Hado tegera abantu abali bwe bati. Yes. Yeah. But we have a generation of people telling people very stupid, hopeless, hidden lies. Ekintu kyenjagala ku Bad Black ajja n'agamba abantu nze nali ntunda akasolo era nenziba omusajja era nkyali mubbi. Ne mukimanya. Mufumbye abaana tulina era y'abaana bonna bali awo basula basiiba mu mabaala mbu bajja kufuna omugagga abakwana. Naye ekyanja n'alowooza akikubye nnyo ne bamugulayo ne kafomatic kamu. Bwe baba bamukyawa byonna ne babitwala n'addayo ku zero be baana bwe musanga mbu yaliko ali mu ghetto yeekubisa bwe. Mazima. Nina neyankubidde okuva e Dubai n'angamba bangamba you host night symphony era abakazi abali eyo simanya dayagala abakazi 12 ne mugamba bwebyo sibisobola. Andaga apartment mwagenda obasuuza biki. They are misleading this entire generation of kids. Yeah. Because teri muntu wano in normal society e Kampala ng'okola sente za Kampala. Bw'okyusa envudi buli wiiki. Onywa ebbere ya buli kanaku. Kati Katz abyasizza wabula agambye tagendayo kwetunda. Abadde ng'agamba sooka owuliremu njagala ompe comment yo ebyaddala wabula njagala okawulirizemu kano ka video akalimu ekyokuyiga kirungi nnyo. Bampita Hanzi subscribing nga teweerabira mala okulikinga. Katz alina kubeera nga ne show ye nga yiye ng'atuuza abayimbi because ate Katz namugamba ng'akyali ku show ne mugamba abayimbi obaagala nnyo ne artists are the Ugandan artists are the worst people in the whole of Uganda. You see how you guys say politicians are bad and all that. Tebasiima abayimbi. Abayimbi tebasiima. Abayimbi like bali, I don't know, they are takers. They are ungrateful. They are users. They are ungrateful. They are users. They are takers. Like they're always taking. They can never even know about birthday. Yongo mukole de bintu nga 10. Even a flower or even nagamba kamuteleko 500k, but how much money do they charge? Mu industry nga bamuwa emitwalo 5 kati ye gye yadde akola mulimu ki exactly what job does he? Mazima. Breaking it down ali e Kampala. Ampo omulimu gwakola ogutuufu okugula Range Rover n'okusula mu apartments. Mazima. Bamuwa ku mulimu. Kubanga kyayika amabaala yaga owninga mbu zonna nga bazikola million 10 bazimuwaziye. To breaking it down to them reality, we break down. Uncle Katz singa tona ngenda maaso nze nganze badde nsaba nkokyeyo. Mazima. Badde nsaba nkokyeyo era tusomere enamba yo. Uncle Katz munterereko emitwalo 5. He's great. Katz alina kubeera nga ne show ye nga yiye ng'atuuza abayimbi because ate Katz namugamba ng'akyali ku show ne mugamba abayimbi obaagala nnyo ne artists are the Ugandan artists are the worst people in the whole of Uganda. You see how you guys say politicians are bad and all that. Tebasiima abayimbi. Abayimbi tebasiima.
abayimbi like bali I don't know, they're takers. They're ungrateful. They are users. They're ungrateful, they're users, they're takers. Like they're always taking. They can never even know about birthday. Yongo mukole de bintu nga 10. Even a flower or even nagamba kamteleko 500k, but how much money do they charge? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda, edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa. Omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi. Mpereza obubaka sobolo kuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.